kitalo nnyo nnyini ddala eri Uganda, eri bannayuganda wamu n'abantu abatambulira ku nguudo. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero waliwo akabenje ddekabusa akaguddewo era ng'abantu 14 kabasanjaze oba kabajje mu bulamu obw'ensi eno. Amawulire gano wengenze maaso n'okubanga nga kutuusizaako kibadde kimaze okukakasibwa nti abantu 14 be bafiiridde wo ku sport mu kabenje ak'emmotoka 2 ezitomereganye ku luguudo lwa Masaka Kampala oba Kampala Masaka highway mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Akabenje kano kabaddewo mu katawuni akamanyiddwa nga Kamuwunga mu Lwera. Abamanyi mu Lwera we bayita Kamuwunga district ya Kalungwe, district ebeera Kalungu. Emmotoka ekika kya Sinotruk UBS 04F ebadde egenda Kampala. Egenze maaso n'okubanga ekubagana n'emmotoka US662HU ebadde edda side ze Masaka. Okusinziira ku mukulu omwamanyiddwa nga Jaberi Katende abuuziddwa oba abaddewo era alabye akabenje kano nga kagenda maaso mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero, agamba nti ekimotoka kyabadde kigezaako okudoojinga hamp eyateekebwa mu kkubo yagyekanze, then yamaliriza nga azze mu leeni y'eri side okakkananga alumbaganye taxi. Abantu 14 be babadde mu taxi, bafiiriddewo 14 bweddu. Wabula abantu 4 be batwaliddwa n'ebisago eby'amaanyi nga baddusiddwa mu ddwaliro. Kigambibwa nti emmotoka eno ekika kya Sinotruk ebadde ejjuddeko omusenyu, ekibadde kigireetera okubeera nti ebadde ne force ey'ekika ekyawaggulu, nabwe kityo bwetomedde taxi yeeyongedde oba yeevulungudde ne yeekasuka akabanga kanene okuva ne we bagitomeredde. Abantu bonna ababadde mu taxi kigambibwa nti bafudde. Waliwo abantu abasobodde okuba nga basimattuka be bantu ababadde mu kimotoka ekinene, then ne mu taxi timwandibanga muvuddemukko abantu 2 okukola omuwendo gw'abantu 4 abasobodde okuba nti basimattuka akabenje kano. Kati okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Twaha Kasirye, ono nga ye mwogezi wa police wa Southern Region side eyo, agenze maaso n'okubanga atuwa ku lisiti y'abantu abasobodde okubanga balabwako aba be basobola okunnyonnyola amannya gaabwe abafudde. Wuliriza abantu muyinza okubeeramu omuntu we yabadde adda ku luguudo lw'eyo. Abdukalim Sembatya, ono mutuuze w'e Masaka City, akakasiddwa nti afudde. Alice Gracious Alobo myaka 3, ono nga wa Opit Town Council mu Omoro District, afudde. Moses Kiza myaka 3 ow'Ekyetume Ekyotera District, obulamu bw'ensi abwabulidde. Joanita Nantondwa myaka 23 ow'e Masaka City. Lawrence Sebuma myaka 34 ono w'e Mabaale Kifufu mu Kyotera District. Margaret Nabose myaka 36 ow'e Zirogwe Luweero District, avudde mu bulamu obw'ensi eno. In fact abamu kuba gendedde maaso mu kabenje kano mubaddemu ne Sergeant Nabukenya, ono nno nga akolera mu kitundu. In fact information wetukidde nga tebannaba kubanga bakakasa waakolera, naye nga kigambibwa nti abamu ku ba victims mubadde Sergeant namba ye 456 Nabukenya. Bwe bagenze maaso n'okubanga bazuulira mu mbeera ye ya misinde babadde tekinnamanyika wa Sergeant ono wabadde akolera. Moses Innocent Erora myaka 39 ono mukozi mu kampuni ya Coca-Cola Ennamanve Mukono District. Waliwo n'omwana omuto atannamanyikako bimukwatako naye asangiddwa.
kati abakulu ababiri abamu Sinotrack amanya gaabwe nago gabadde tegannategerekeka. Kati abamu kubafunye ebisago omu ategerekesweko ye Edward Kayinga myaka 22 ono abadde mu Sinotrack ye asobodde okubeera nga asimattuka. N'ababiri abasimattuse mu taxi amanya gaabwe tegannaba kubanga gategerekekwa. N'omulala abadde mu Sinotrack era asimattuse naye amanya ge tegannaba kubeera nga gategerekekwa. So abasobodde okubanga basimattukawo babaddusizza paka mu ddwaliro ly'e Masaka erya Rifaro e Masaka okubeera nti bafuna obujjanjabi ate mukaddeke kamu n'emirambo ne batandika okuteekateeka okugitwala mu ddwaliro n'okubanga babateekateeka mu line efaananako bwetyo. Emmotoka mukwano gwange taxi bw'ogirabako tosobola na kusuubira nti wasobola n'okubaayo omuntu omu asobodde okugivaamu nga mulamu. Era ekitaxi ekyo kiteereddwa ku kabanga, kiteereddwa ku mmotoka ezo ezigenda maaso n'okubanga zisitula ebidduka ne bagitwala ku poliisi y'e Lukaya bongere okuba nti batandikiraawo okunoonyereza. Kati nno kitegeeza nti omwaka guno ogwa 2026 accident zo zifuuse accident. Ng'omwezi ogw'omunaana tutandika mutandike. Era obubenje mu Uganda bweyongeredde ddala ate nga kati bwe bubaawo buttira ddala abantu ne bubajja mu bulamu obw'ensi eno. In fact okusinziira kwa lipoota ya poliisi ey'omwaka ogwa 2025 obubenje bwasituka ne buva ku bubenje 10,000 ne butuuka paka ku 15,300 n'obugwamu. Era nga bagamba nti kyatuuka nga buli lunaku oba every day nga kikola average y'abantu 15 abafa buli lunaku nga bafa bubenje okusinziira ku data wa poliisi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa, naye akabenje kabadde kabi nnyo. Abantu 15, abantu 14 kabatugiddewo ku sport bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Banange so bw'obanga obadde olina omuntu wo ng'atambulira ku luguudo olwo, in fact kabenje kano kabaddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwadde essaawa zibadde 5. Enkuba weetonyedde ekiraawo ate bano bwe bafunidde akabenje kyannaku bangi tebasobodde kulisimatuka. Abasidi omusuziziri erinnya eryanga galiwo gwe mukutu gwe tuli mukwano gwange ekintu ky'obonkolera kyangu nnyo. Ensooka tetuzirwisa commentinga ku video eno bwe mbanga njimalako ngenda kubanga nkutumirako nga tonna commentinga soko giraikinge then omalirize okommentinge ngenda kutumirako. Kale tugende mu maaso. Bannayuganda ku mukutu emigatta abantu bakyagenda maaso olw'okubanga babanja abasibe abamu abatannalabwako naddala abo abagenda maaso n'okuba nti babuzibwawo. In fact olunaku olwaleero ndabyeko omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ataddeyo post awo ng'agenda maaso n'okuba nga abanja Sam Mugumya. Bobi Wine agamba nti free Sam Mugumya now 356 days detained without trial. Tikati omwaka guweze mulamba ogujjudde nga Sam Mugumya tamanyiddwako mayitire. Bobi Wine agamba nti mumute akomewo eka. Mukateke kama olunaku olwaleero akatambika mwana omulenzi amanyiddwa nga Siku Raymond munnakibiina ki NUP ono nno nga yali yabuzibwawo kongedde okubanga kasafesinga olunaku lwe yajja ku kitebe ki NUP n'abanyonnyola nti we yakwatibwa amazima eyo gye yali yagenze maaso n'okubanga ateekebwa omukulu Sam Mugumya yamulabako era embeera Sam Mugumya mwe yali mu mazima teyali nnungi. Wabula atejjukira wayiseewo akabanga okuva n'abudde obwo wa Siku we yalabira Sam Mugumya. Banteeka mu luumu eyo nasangayo komuledi omu. Amazima gali nti nali mwegomba obulamu bwange bwonna kubanga nze nkuze mulaba. Bamuyita Sam Mugumya. Namusanga mu luumu eyo eyali omuyambi wa Besigye oyo. Bwe ntuuka oyo yannyaniriza n'angamba you're welcome. Namugamba thank you. Angamba tulina okukola kakkana. My name is Sam Mugumya. Nemesikamu ne mugamba okakasa yeekwe n'angamba yenze.
then ne mugamba yenza atiku gwe mugamba nze atiku na yamala erinnya lyange eryokubiri Raymond ate awo ne neeyongera okuba n'endowooza mpima nangamba ate nakusomako I think bakuwanirako mu atitemu toli anda muganda affe Ibula Buwembo ko nze kubanga ndi mobilization team nagamba nakusomako then we spent some good time kandi naye mu mbeeyo samu ng'agenda embeera yegenda eyononeka mpolampola n'atuuka ekiseera nga emmere gyalya ekomawo tagenda manju his lower part yafa era wenaviirayo nga samu tatambula amagulu bw'aba wakutambula alina gasimbira ddala kugagolola asobole okukola ky'okuyimirira ate ng'okutambula mulina mukwatirira. Ebyo bigambo bya mwana mulenzi Asiku Raymond bwe yali yannyonnyola embeera mwe yasanga mwana omukulu amanyiddwa nga Sam Mugumya wabula nga ne gye buli eno Sam Mugumya takubwako liiso. In fact of recent akatambi kamu ke kakavayo nga kalaga embeera y'obulamu mwali wabula ng'eno terabika kubanga ewoomya nakabululu. Mukadde ke kamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Machete yakomya ku NUP omulundi ogulala, this time round na having a speech endala ku luno nga tali nnyo ku bibadde mukomera wabula ng'ayongera kuwaga n'okulaga nti bakuyimirizaawo n'okutambuza struggle wamu n'ekibiina ki the National Unity Platform. Katusooke tufune omukulu Machete wano nga nnyonnyola. Leero si kunyumya mboozi ya busibe tujja gifunira olunaku olundi si weewaawo. Leero lunaku lwange lwakwebaza si weewaawo naye gwe seebazizza nzikiriza tutambulire wamu nti naawe nkwebazizza. Abasebe ne bannyabo abali mu Uganda n'abatali mu Uganda nsooka okubeebaza nazze nga simanyi kitebe kya NUP we kiri naye nga mbulya kiri kavule nze ekitebe nakireka kamwoki abasebe ngenza tuwa ku kitebe bandaga bulazi kati dda wano wano wonna waffe basebo wano wonna baffe banyabo kakati ebintu binatulemera kuki. Okusookera ddala nsooka okwebaza bannayuganda mwenna abakwatiddeko omulimu gw'okuzimba ebitebe mu Uganda yonna. Ffe tubadde mukomera emyaka 5 n'emyezi gyegyo naye bannanga obusebe bw'obufuzi buwooma. Obusibe nga bwa byabufuzi buwooma. Ne bwe bakulaba ng'oli akawunga ke bafumba ne bw'oba tolina era gwe okaliisa ddembe otusoomooza oyagala tegeera mbeera n'abalala gye bayitamu. Mwana ttu obusibe bw'obufuzi teri ali bubi ng'ali mu byabufuzi. Ne bw'oba oli mulwadde obulwadde bubaamu akatijjo kubanga abakulambula basibe bano baba bangi baba bakkiriza nti tolina musango. Nsooka okwebaza abasibe bonna benyimiridde nabo wano mu maaso gammwe ne benyimiridde nabo mu makomera ag'enjawulo. Nzikiriza bulungi ti buno bubaka abasibe n'abaaliko abasibe naffe abaamaze obusibe tubulaba era tubuwulira. Nebaza basibe bannange mwenna ffenna omwenda abali wano mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kubeera nga buli omu agumya munne mwebale baba butaggwa musubi banyabo mwebale kubeera nga tetunyiigagana. Bannange twava mu bitundu byanjawulo mikwano naye twatuuka nga ffenna omugisu omusoga omunubbi abaganda nga ffenna twogeza olulimi limu. Bannange buli omu agumye munne. Bataata mwebale kutugumya mwebale kwegumya mikwano mwebale kugumya famire zaffe. N'ogenda ku visa ne bagamba maama wani abaddewo maama wa Kintu Abudala naye agambye mugume naye naffe tumugambye maama mugume. N'ogamba bannange maama ani azze nti maama mukyala wa Kalanzi n'atuyita ffenna.
bannange nzizaako okwebaza abantu baffe betwaleka emabega bannange mutukoze obulungi obutenkanika mwebale kulambula basibe emikwano jeno sekuitale wa NUP sekuitale jeno onosonyiwa ebigambo bimpitirirako sebo sekuitale jeno webale okuguma Chairman Nyanzi kulikayo Kanso Katana webale okunyomebwa ekisinga okuluma ng'olese special bullet yo n'otuuka abasajja ne baginyomoola ne balaga nti omusajja ettayi gy'asibye bagimusibidde ku ddobi tamanyi mateeka musajja oti ne bamunyomoola olwaleero ne bagamba limandi yakumande n'akomawo kaakati yakulwakubiri n'akomawo emyaka 5 Kanso Katana ne ttiimu ye bwe mbadde ku mateeka mwebale mikwano mwebale butatukowa munanga abantu abamu abatalagaliza NUP birungi baali batusalira omusango abo bamakiti nabo gwabasinga babigenda mbabiraba baba abakulembeze mwebale butatusalira musango mwebale butatusalira musango mu bufunze nebaza bakadde baffe ababasibe fene tulinayo maama waba tulina bamaama fene tulinayo taata waba tulina bataata fene tukyalina mukazi waba tulina bakyala baffe kubanga buli ajja aba atuyita ffenna bamugamba obayita otya babba bange bannange mikwano mutukoze obulungi obutenkanika bafutu soja mwebale mwe abatasoma mwebale fe abatasoma kakati macheta atasoma oli n'agamba kati na musibale tayi mwavaawa banene tulina gye twavanga kati ko tugenda mmera buli wamu naye bane tugenda kusaasaana ensi yonna lazima tugenda kuwangula insha Allah bannange bafutu soja mwebale naye bannange gwenjo sembyayo munansonyo bannamawulire mwebale gumira biggo nabaleka muwerisaga ya 221 wenako mubeera nammwe bakanyama abasola ku miti nga babuuza werizi kanyama mwebale 226 nalowooza bijja kuba byanjawulo mikwano nalaba bannamawulire nga bakuba buli omu mwebale kulemeza kamera ku pulezidenti mwebale kulemezaako kamera bigambo bya mwana mulenzi omukulu amanyiddwa nga Machete mukadde ke kamu ate wetukyusa obwanga ne tubuuza mu NRM ebiriyo si biwoomu n'akamu Honorable Namere bamutwala keewaze wabula nga tetunnagendawo n'abamu kube baawangula mu NRM kuba LC chairman njagala okubalooperamu abalabi baagaliwo nti munnange sitampu z'ebyalo abamu baziremedde Nolwekyo njagala kubabuulira nga nkubira maama Aladisi omulanga nze ku mutumu w'abantu n'abantu enneesige gye banneesige ku kitundu kyange sisobola kutakigambo sitampu gye banneesige ku kitundu kyange sisobola kutakigambo sitampu gye banneesige ku kitundu kyange sisobola kutakigambo sitampu naye bannange sitampu omukulu yagambye tajja kugiwaayo yetuge kati nga tubudde nkugambye kati abonno bwa chairman bwa kyalo naye ne mu kibiina mwennyini mu NRM ebintu si birungi Honorable Namere chairman Bulegea wamu ne banne bakyagenda maaso n'okubeera nti bamwewerera era bagamba nti ekijja si muntu manya minisita ono pulezidenti gwe yalonda wekka yayimiridde mu lukiiko n'agamba nti abaganda tebategeera ate era sikimenyawo bwe tubanga abaganda tetutegeera ng'ate gy'omusindisa okukola emirimu gino tunaatera okulangirira ekiddako kubanga bwe twali tugenda mu NRM twagenda ne twewandiisa tewali muntu yatutwalayo kwewandiisa ffe twagenda ne tukola ki bwe tubanga twewandiisa tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire ate tetugenda kulangirira kiddako tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP tugenda kubyogera ne vidiyo tugenda kuzita kubanga abamutikingira obululu ne bateeka mu box tubamanyi
tugenda kwogera ebigambo byonna bwe tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kitumazeeko emirembe nakyo tugenda kukyogera. Pulezidenti yatutegeeza mu lukiiko lyakuba mu kizungu bwe twagala ennyo mukama waffe pulezidenti n'agamba nti nze pulezidenti bwe mulaba wano mikwano gyange nti ye abantu abajja ne baŋŋamba nti Nammere baamubba akalulu baabano n'abatulaga mwena mubamanyi era ne bamugamba nti otabaako kyokola ffe tugenda kuva mu kibiina. N'olwekyo njala okutegeeza mukama wange pulezidenti gwe njagala ennyo nti abo baali 10 lyokka, baali abantu 10 abaakulimba ne bakubuzaabuza, naye ffe tusinga mu bantu 10. Tusinga mu bantu bigambo bya chairman Bulegea nga bw'owulidde. Wabula ekibuuzo kiri kimu. Who is going to sort this mess? Ani agenda okutaawuluza bano n'okutereeza byonna? Era amaanyi Honorable Nammere nga agamuteereddwako mangi. Era naye kennyini nga bw'atera okuvaayo n'agamba nti bamutaddeko amaanyi. Though ye are refuting bino byonna. In fact, si ye yekka, abo si bwe bokka, wabula n'omukyala Honorable Nammere gwe yabbinkana naye mu kamyufu ka NRM naye Awanda Busagwa. Sorry. Nammere bwe yali ajja wano e Masaka mu myaka 2 n'ekitundu egiwedde, yasooka n'ajja ng'aleese TV n'agamba aleese TV. Yatuukirira nze ng'omukyala eyali mu kibuga Masaka nga nze ndimu owe NRM mobilizer ate era kaada. N'aŋŋamba mmufunire ku bantu tukole ki agulewo TV. Twatambula ffenna ne mulaga abatuuze mu Masaka City. Era naggulawo TV. Era n'aleeta omugenyi omukulu nga ye Prime Minister. Mbawa enzija ya Nammere mu Masaka era nga mbawa nti yajja mu Masaka emyaka 2 egiwedde. Ne tutuula bwe yamala bwe yalaba nga azze mu Masaka akoze ka TV n'alaba nti ate alina kujja kwesimba kwani kunza ate mukwano gwe bwe twali tutambula ababiri. Ekyo saakirwako ne mmanya nti eyo ye democracy president gye yaleeta. Ne twali tukyali awo ng'akyalamuza ekifo. President yajja wano n'akyala wazi 2023 bwe yali asiibula n'agamba bannamasaka nga ffenna weetuli tutudde. President ow'ekitiibwa n'ogamba bannamasaka nga ffenna weetuli n'obagamba nti bannamasaka bonna obalekedde Nammere. President ekintu ekyo n'entuula n'enkifumiitiriza. Nammere bwe yamala n'afuzimba obuvumu era bwe yali akasaba akalulu yateekangayo vidiyo eyo. Naye nga president nali nkukoledde emirimu wano egy'obwannakyewa emyaka 2 emabega kuviira ddala nga nkyali mwana muto. Nendabika nga president ow'ekitiibwa taata waffe tuli baamulekwa ffe gwe twali tumanyi ng'oli taata nga tewakozesa bwenkanya. Ekyo ne kivaawo. President ne tuvuganya akalulu akamyufu ne nkugamba omukyala yakantwalako ng'akatwaza amaanyi nga n'abajulizi baaliwo. President saakola ntondo ne ngamba sigenda kudda kwesimbawo kumulemesa ne mudde emabega ow'ekitiibwa president. Omukyala bwe namuwagira nze nkukakasa nti ne kulaaleza Nammere president Nammere gw'olaga nti ye mulungi oba yakuwagira. President Nammere teyasabako kaluluko. I have evidence nti namusaba obupapula bwo ntunoonya akalulu noonya akake n'akako. Soja we futi soja we n'aŋŋamba bo banoonya ka honorable waliwo abawagira honorable nga tebawagira president. Ne ŋŋamba omuwala nti nze ekyo sisobola kikola. Namba emu wange ye President Museveni. President Museveni saddamu ttambula n'oyo futi soja ne ŋŋamba kaŋŋende ne deploying ennoonya akalulu kange nze kanga nnoonya akaluluko n'akababaka n'aka Nammere. President ow'ekitiibwa bwe wajja nenyimirira nenkusaba omulimu nenkubuulira byenkoze nga n'abatuuze bonna tewali asobola kiwakanya nga nkoledde NRM nga Nammere ali kuzi Kampala ku TV nga tufa wano nga opposition ekyali y'amaanyi wano twaginafuya Chairman Bulegea opposition yaginafuya n'obukulembeze bwonna. Ekyo nkibabuulira twaginafuya wali nga batukuba n'obucupa president nga weetuli tuyimirira naawe ne feesi zaffe ozimanyi. Naye kyembuuza ow'ekitiibwa ffe twakukola ki?
okutuwa omuntu nga Nammere atasobola tutegeera eyali yakajja obuzi. Pulezidenti bwe tubanga tulina kye twakukola tusonyiwe kale twetonze naye naffe otuwulirize. Pulezidenti abantu bakuyiriddewo omubiri Masaka wali tosobola kubanga obuwanguzi buno weebuli. Pulezidenti obukulembeze bwonna twabutwala obw'abavubuka obw'abakadde obw'abalema nga tukulemberwa Chairman Bulegeye ne Pulezidenti ffe n'otuboola olw'ebirimbo by'omuwala Nammere gwe twayagala ne tumugamba nti oli muganda waffe katutambule ffenna bwe tubaako kye twakusobya tubuulire tusonyiwe mu maaso ga kamera wano. Ne Pulezidenti omuwala oyo tatuyisa bulungi si kyanguzi. Pulezidenti jangu mu likodi tukuwa obujulizi nga ffe tetuzangako musango ne bwe guba gwerosi ne bwe guba gwa poliisi. Nze nkulidde Masaka emyaka 2 tewali yali amanjiza yadde miliyoni 2 nga ndi ku poliisi naye osobola okwekanga nga Nammere omunoonyerezaako ng'emisango gyali miyitirivu byolaba mu kamera si kumuwaayiriza. Yeye yefuula mbu tumulwanyisa lwakuba tuli balyake. Pulezidenti nsaba onoonye. Abakyala n'abaami balinnye wansi ne waggulu bagamba nti obujulizi babulina baagala kimu kulaba nga Honorable Nammere afuluma ekifo ekyo kyalina. Mukateke kamu ebyondooza tuleke tubirekawo baneesootinga banna NRM. Otubanga tuvuddeko kaawo olunaku olwaleero wenzijidde olunaku olw'eggulo banna opposition era still abali kakiiko ako akagenda maaso n'okubanga beekenneenya embalirira n'ebintu ebigwa mu Koweri mu Parliament baavuddeyo ne boogera ku ky'okubeera nti gavumenti yewola obuwumbi 950 okusasula umeme wabula nti sente ze yasasula umeme teziwera na buwumbi 5 basasula obuwumbi nga 460 n'ekintu awo naye ziri ezisigadde binamu tebamanyi ani yatwala sente ezo. Tukyagadde nnyo kuba Parliament yayisa billion 9.5 billion 9.5 Honorable Karimu ensonga gye yaliko luli ku Lwokuna naye umeme bagiwa 463 sente ezo yali looni ng'eva mu Stanbic Bank ng'ejja mu ministry kusasulani kusasula umeme bagiwaako ntono baagala okuinvestigate nga kintu tumanye nti abantu ddala looni Stanbic Bank yawaayo ntono so tugenda bigendamu enkya over 400 billion tetuziraba 451 billion tetuziraba mu sente ezo Stanbic Bank ate nga jjukira Parliament egenda ogiyisa ng'already banka bamaze dde okukola ku agreement bagikyusa bwe babikyusa Parliament yamanya nti olwenda mu 5 lwe muyisi lwali olwenda mu 5 lwe mwayisa abange lwebo ddala lwe baafuna era tuyise ne Minister of Finance enkya ejje etutegeeza accountant general agenda tutegeeza baba baafuna nnyingi endala baziteekawa Parliament emanyi lwenda mu 5 umeme yafuna 460 okusinziira ku Auditor General reports akati kubanga Auditor General yasooka n'afulumya 19 ate amaliriza n'agamba final figure eyo $118 million kakati twagala nnyo okumanya sente ez'endala zaalagawa kati bwe tunaamala okumanya okuyitira ddala mu umeme buyout enkya then tujja kubeera sure tusigaza bu project butono ku ministry eno tunaabanga tugenda okukola ku Lwokuna then tumalirize ministry eno deko ministry endala ey'amazzi. Ekibuuzo sente zaalagawa where did the money go? Waliwo abagambye nti kati ensonga za sente ezo zeetaaga kuteekamu Honorable bagamba nti Honorable Balamu ye yandikutte ku sente ezo atunoonyeza ani yatwala obuwumbi obusukka 400 obwalina obwebwa umeme bagiwaako kiwato
ezisigadde olina akuliita nazo kati waliwo abagamba nti Honorable Balamu yandiyingidde mu nsonga z'akasimbi ako kale abo tuwanga tuvudde awo ensonga z'obwa chairman zikyafuuse ez'obwa chairman abamu mulowooza nti ebintu bitabuse mulundi guno gwokka wabula even if you track back 5 years ensonga ezo abaaliwo olutalo baalulabako teri kalulu wano kogenda kubba kubira mukazi w'essimu mugambe Allah atugeredde abasajja batuwangudde oddeyo ewaka mwebikke nze wantu woli ninawo kandidate bamwangudde ddi oli mukyakuna ozowangudde akalulu musiraamu leero bakukutte olanga obusiraamu bwe buba obusiraamu bugamba wuliriza obusiraamu bulagira omuntu bw'aba amaze okufa tebamwogerako kibi wafudde dda ekisajja kyakalira munene kimugamba wafudde dda banga ddene abantu mwogera ku church ne mugamba nti temulabangako cameraman akwata saavisi ya church nga ye omwoyo gumukutte naye n'agwa eri bukyalubanga lwa Mindi embeera eyo twagirabyeko over the weekend. Gayi kye yasoose okumuggyako kyabadde kimu kamera person kye basoose okubeera nti bamuggyako yabadde kamera bamugambye leeta gwe kamera yaffe eno toyirindigguka ennume y'ekigo nayo. As we are getting ready to get out of here, omukulu amanyiddwa nga abasajja mivule yeekokola NRM oba NRM yamukola ki ne gye buli n'agamba nti bukyanga alaba bubbi mu nsi obubbi bwe yalabye ku NRM abadde tabulabanga. Nze sirabanga obubbi obwakalulu ng'ate bwalayini nga bw'okiyitidde ddala. Nange gwe gusoose okiraba nze sironda naye nagenze saidi waliwo nabadde ku faamu yange wabadde waawo kumpi okulonda nga waliwo omwami bamuyita Ziwa yafunye abantu abamusimbye mu mugongo abasukka 400 kakati nga waliwo wa NRM bamuyita Kafeero yafunye abantu 30 ne balangirira Kafeero wa NRM kwegamba ate omu kubalondesa n'ayamba ku Kafeero yafunye 30 nabbawo empapula nadduka nazo baleme kulangirira onafunye abantu 400 nendabira ddala ba NRM nagamba zisiri wa NRM nze mpagira mu M7 NRM babbi bafere kwegamba NRM by the way bino byonna ebitukolebwako bantu ba NRM corruption ali kakati abefudisi bali mu gavumenti omanyi mumutya okubyogera nze NRM beba bi beba fere beba kumpanya kati mwamusema nayinza okulonda aba UPC aba FDC aba DP bameka mu gavumenti era ba NRM balonda bumutogera ku corruption era bantu ba NRM beba sinzo okubba we should not miss words. Narabidde ddala ba NRM nga babbira ddala akalulu omuntu yafunye 30 bamuyita Kafeero nabba atali wa NRM eyafunye 400 ng'enseera ba line nekomeri neyetolola neddayo nekomawo ne bamubba ng'ate bamuyambako okubba be batesitesi b'akalulu nga ne poliisi eyamba kuwa NRM okubba. Kakati netukwata sente netuziwa abantu abamu netubatika kuloole netubagamba mugende ku poliisi ne bagenda ku poliisi ne basindika kugombola wabaire okwekyanga kungi nnyo okutegera ne bakwata ate yawangudde ne bamusibira ne mu kasenge kugamba kyenalabye NRM babbi gakiddemu ogwokumpaye dakika 2 nga njogera ku NRM babbi nnyo NRM babbi buno babbi nnyo nalaba ba NRM nga babbira ddala abantu batali ba NRM ebyo si bye byatutwaza mu nsiko ni mwa M7
ekyatwaza mu nsiko kumalawo mbeera eyo muleme kwolunda linnya lya President Museveni nga mwene wansi mubba NRM babbye obululu mu kalulu kano abamu si bonna of course mulimu aba NRM ababbye obululu buno obubbi nze sinnabulaba okegera ebyatwaza mu nsiko byali ebyo katulwanyisa obote kubba kalulu ne mwagala okulangirira omuntu atawangudde afunye 30 oli afunye 4 ne mulangirira 30 buno obubbi bwenolabye NRM ngebba aba NRM nga mubba ababawangudde aba NRM nga mubba abawangudde akalulu kyabadde kibi nnyo nibwogindekera ate ne TV yoka kwenjogerera nga ngenda ku ndala nemo emphasizing message I'm building a nation bubbi bubi nnyo we just have to be to coordinate anti ompadde enjogere ate enjogera ongamba nti I stop nza kuwa ekyoko ngamba mugambi nti stop so nga tonnagenda nga situnagenda ku kintu tumala kiteesaako ne tukyogera n'oli ongo kigendako ne tukyogera ate kati mivulaako botandise n'obubbi olaba unfairness y'aba n'abantu si atandise n'obubbi tugende mpolampola si gwotandise n'obubbi oyogeddeko bwaki bwendeeta ng'ombakira ne contributinga ate kati akontize ndi mubi njagala tusooke tugende olese kyaki twateesezza nga bwe tugenda okutambula nekiri olese kyaki eyo tujja kugendayo gye bujja kati si gwokirese omulaba watali feya olwo bamuyita basajja mivule Mayende quick reporter akoola bannayuganda mwenna okujja ku shoye eriyo ng'ennaku z'omwezi 27 Septemba 2026 show ya Mayende quick reporter etumidwa Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Omukulu oyo abadde musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala akutte ku bantu bangi nnyo mu media industry eno nga nange kennyini kamwa koogera ndi omu ku bo. Omukulu ono agenda kubanga ajaguza emyaka 25 bweddu ng'ali mu kuweereza ku TV, mu kuweereza ku radio, omujjukira ku Dembe FM ne TVs ez'enjawulo ate era mukadde kamu. Omukulu ono ekikwatagana ne movie industry nayo agibaddemu abadde mu kisaawe ky'ebyokusanyusa ebbanga ddene. So ayagala abawagizi be mu kukuŋŋaane naye ng'ennaku z'omwezi 27 Septemba ku theatre La Bonita. In fact alina omuzannyo gwaleese ogujja okubeera omunyuvu ennyo era nga gujja kutandika ssaawa 8 zennyini ate ne ssaawa 1 ku lunaku olwaliwo endaga 2. Bagamba nti emitwalo 3, emitwalo 5, emitwalo 10 n'emmeeza ejja kubeera ku bukadde 2. Theatre La Bonita we tugenda okubeera ebyokwambala tujja kwambala mu ngeri ey'ekifirika giyite African wear. Comedy agenda kubeera mungi nnyo, music agenda kubeera mungi, okuzina, okubiibya, okucacanja, okudigida, okusanyuka byonna mu show ya Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing at Haruna Mubiru ku live band mumanyi tomusubwa stabwa natolo omuzannyo tudigida tiyulo nga bwe tusanyuka n'okucacaca byonna olunaku olwo. Kabuyesu Mboga, Mzei Wakazi, Kazibwe Kapo, Anet Nanduja, Sam and Sophie Gombya, Bruno K. Bonna bagenda kubeerawo ne ba comedians bangi nnyo. Mayende quick reporter celebrating 25 years in media and performing arts. Tomusubwa kale ngenda kubanga mbatumirako katute mu ka sports katini jasiteka katini ne tudduka ne tuvaawo. Real Madrid team ya Rio Madrid amawulire agavaayo as of today ennaku z'omwezi 4 August gongera ssanyu ku side ya Arsenal n'abawagizi ba Arsenal abafuuyirira olunwe okulaba nga Vinicius Junior ajja mu Arsenal. Okusinziira ku mawulire agaliyo, Real Madrid ekyokubeera nga ewa bonuses mwana mulenzi Vinicius Junior zasaba oba renewal bonuses ze agenda maaso n'okubanga ateeka ku meeza n'agamba nti munyongeremuko wano na wano na wano. Real Madrid eyongedde okukakasa nti bo tebeetaaga oba tebakiwulira mu mirembe kubeera nti mwana mulenzi ono bamwongeza ebyo byasaba okubeera nga bamwongeza. Wabula ojja kujjukira eno yebadde kyasinze okubeera ensonga enkulu nga ne ku side ya Arsenal bangi gye batunuulidde nti singa Real Madrid ekkiriza mwana mulenzi Vinicius Junior byasaba kitegeeza abawa kusigala ku Real Madrid. Wabula we butuukidde olunaku olwaleero
kigambibwa nti abamu ku bakulu mu Real Madrid bo bakyagugubidde oba bakyaganya okubeera nga mwana mulenzi ono ebintu bye yasaba bakoleko nga okumwongeza buno na buli bwayagala bamwongeze bo bakyaganye. Kati nno kino kiba kitegeeza nti mwana mulenzi Vinicius Junior bye yasaba singa abakulu baba tebabiyisizaamu awo nno kiba kisalidde mu ntamu ku side eya Arsenal. Era kigambibwa nti abamu ku banene bagamba nti singa Vinicius Junior takkiriziganye nabo ekyokubanga bamutunda omwezi guno gwa Agusto ye option yokka gye baba basigazza. Kati yowa Arsenal Sabesara bwe kaba kabaani yongere okuteekako mamirira essaawa yonna Vinicius Junior wandimulaba ng'ali wali ku Arsenal. Kale kantumireko abalabi baagaliwo tusiibule. Okusookera ddala njagala okutumira ku muyingo Collins webale okubeera nti olaba agaliwo. Kule M. David, thank you so much for watching. Betty Wonders, you are saying to be careful. And go about Dogamba okubeera careful. Ogamba oli mu story eyo. Generous Favor ogamba nti sikutumira olimba. Tenywa James Pro webale okulaba agaliwo. Businje okuva mu United States of America. Thank you so much. Wamu n'omusajja wange Saimo Big Saimo. Batumiddeko nnyo nnyini ddala. Florence Birungi Magembe nsonga njirabye bulungi nja kubanga njikolako nga bw'osabye. Okay, ogamba nsonga ya sound tujja kukitereeza. Osobola n'okutuyiwa mu microphone kiriki kimzuri sana. Ronald Katerega, thank you so much for watching agaliwo. Betty Wonders, thank you. Salongo Wahab, webale okuba nti olaba agaliwo. Mugisha Green Zone ogambye nti she told you yourself that they agreed that in the further this they may divide. So why are you asking the same question? The question Mugisha yabadde jja lwa nsonga y'ebyo ebiri mu kugenda mu maaso kati. Kale Betty Wonders mwebale nnyo okuba nti mulaba agaliwo mbatumiddeko nnyo nnyini ddala. Tujja kubanga tukoma wano show eno we tugikomeza. Mwebale nnyo abatambulira nga okuba gye twavudde paka wano we tuise mugira mbaayo mweraba.